kyewedde nafuna omwana najja ayingira mu ofiisi naŋŋamba executive naŋŋamba waliwo omwami anayagala okukulaba mugamba nnyo omubuko lwayingira bw'ati ng'ekifaananyi nkisika nga mumanyi naye nga sikyajjukira linnya neŋŋamba obayoone yaneebaza ticca mwatukolera nnyo ne tunyumya emboozi naga kikyanze ekinzeese wano okubabuuzaako kakati omanyi ndi ku LDC asoma mateeka ali ku mateeka era nze kinjagala okukola wano ku ssomero njagala kubeera legal officer wa ssomero lino mwanyamba bambi omwana oyo teyamalirako wano P7 yasomera wano ndoza P4 oba bibina ebyawansi okutuukako P5 bazadde be ne bamuteeka mu ssomero eddala era teyamalirako wano naye ng'agamba nti nze byonna kyendi nagana amateeka g'ensomye lino essomero eryanjigiriza gali tagoogerako ate nga alina gye yava era tekikwewuunyisa nti najja kubanga waliwo agamba nti foundation ogifunya mu P1 oba mu nasale naye omwana oyo teyatandikira wano nasale teyatandikira wano P1 yajjira mu makkati awo naye yakyuka nnyo ate bazadde ne bamala ne bamugjawo ne bamutwala ewala ndowooza olw'embeera gye saamanya naye ng'ayagala nnyo essomero lino nti ne bwe yagenda mu ssomero ddala nga bw'omusanga takwekeka takudduka akubuuzaako nga muli olaba nti afiiringa essomero alyagala kati nno yagambye mwatuyigiriza simanyi okuwandiika mwatuyigiriza okwogera oluzungu twayogeranga mu debate sibalina ebikyaliwo mwatuyigiriza nga ttanga crystals yayogera ebintu ng'ebimu mu butuufu nange nabyerabira nga sikyabikola neŋŋamba nja kubiddamu nagamba ticca gundi ali luddawa omwami oyo yajja n'atusomesa naye yansomesa nga ndi wiiki mu kubala nga simuwadde ssente n'antwala n'anteeka wabbali n'annyamba era amala okunnyamba ne ŋŋenda ewa maama nemugamba maama ticca gundi yannyambyemu yampaddemu awo okuyiyombibwa naye oba ojja oyogereko naye maama bwe yayogera ne ticca naga namuyambe naga kakati ssebo nkola ntya nkweyo nga kasente kenkani ky'omwana wange omunyambirenga buli lunaku ekyamuleetesa ekyo ngagamba nti obusomesa buno tetwetaaga kukolerera ssente sooka okole omuntu asiime kati nze ticca gundi sijja kugamba ticca gundi yamuyitanga ticca kiwanuka kuba ticca kiwanuka gyali ayinza okuba atulaba omwana yakusiima omwana oyo ali kwero disembalala ali kwero disembalala eyo yasomera amateeka yaŋŋambye era oluvaayo bwe nti njagala kujja wano mbeere legal officer wa ssomero lyammwe saagala onoonye muntu mulala oyo mwankola kuba sina kyenyinza kwebaza kirala okuleka okuwa ekyo ambuza zo contract z'abasomesa ziri zitya njagala tuziriviewinge zonna ayagala gatandika kuwasa era abasomesa mutandike okweteekateeka tugenda kukola ekintu kyaffe n'abazadde era so oyo omuyizi wange naye yajja wiiki ewedde lwakuna noza lwali lwakuna so ezimu ku nteekateeka ez'okuba nti so tugenda kubayita bagenda kukozesa social media tugenda kusooka kukozesa social media naye nderita olowooza gw'omunana guli wala era eno etaamu twatandise okweteekateeka twatandise okweteekateeka kuba omukolo gwaffe twagala gubeere nga gwa njawulo ku mikolo emirala gye tubadde tujja tukola nga gwa njawulo director ennaku z'omwezi 10 ogw'omunaana 2024 omukolo gugenda beera wano kusomero waliwo omuzadde ava okunkubira kati ku ssaawa 7 awo nga yeebaza okulaba nti abaana bawumudde bulungi nagaa naye batuleetedde amaaso banaye amaaso gali mu ggwanga lino oyinza ogamba nti bano abaffe baagalesenga naye naawe wena gye wayise ne bagakusiiga naye newe bw'obanga olina omulwadde mu nju ate nawe ne gakukwata kijja mangu ku mulwadde oyo kubanga bw'akwata ku luggi naawe n'olukwata kati nomala n'okwata mu maaso gaba gakukwata saadde eyo ngamba amaaso gatuli eno gatuluma abaana baatuleetedde naye bw'amaze neyeebaza bannaye mwebale kumalako ttaamu mwebale kutugumiikiriza gw'omukolo gwa ddi gunaabaayo ne mugamba omukolo gujja kuba nti nze asinga okugwesunga kuba kati emirundi gye naakakubuuza nti omukolo gwa ddi sigibala nagibala bagwesunga abapya abali mu ssomero bagwesunga kuba bamanyi enteekateeka ya wano naye n'abakadde temumanyi nawo gye bali bagwesunga gujja kubaawo kale okusookera ddala mbebaza okutukola kyo tulaba
kikulu ate ne mbakubiriza okusubscribinga omukutu gwa ne share mbakubiriza okusharinga ne mbakubiriza n'abo abasharinze okusubscribinga nebaza abazadde abatuwa abaana ne babasasulira ne fees ekirala mbakunga bantu mbategeeza omukolo gwa 28 mugenda ku mikolo gy'abalala n'obulamu kujaki naye omukolo gujja kuba si gwa 28 omukolo gwa 8 nga 10 so mweteeketeeke tujja kugubeerako ekyokubiri nabagamba ne ku mulundi guli nti tutandise okuddiza kikyatukalubiriddemu okubanoonya eyo mwenamwena naye kati abazadde abakadde abali muno mumutandise kiro zaako nti buli mwana akwata ekifo obutasukka kyakuna addizibwayo emitwalo 10 nga balance wa school nga school fees a discount era ninawo kati direct okikola otya okuva ku P1 okutuuka ku P7 otya jjukira twatandikidde ku mbeera ya average performance engeri abaana gye bakolamu kati average performance ogifuna otya ogifunira ku end of term kuba ebibuuzo bina biba biweddeyo ebibuuzo ebya mirundi 4 biba biweddeyo tukola beginning of term tukola holiday package kibuuzo tukola beginning of term tukola mid term tukola ne pre end of term tukola ne end of term kumpi bitano kakati ebibuuzo ebyo 5 tubikolamu average kati average eyo omuntu abadde ow'omusanvu emusikayo nemuleeta ku wokusatu ate abadde ow'olubereberye aba yalegayamu eteeko yinza omuteeka ku wokutaano nemujjayo kireeta n'abalina watagattagatta oli awolidde package nga teyagikola bulungi kakati tetusobola na kupredictinga nti ono yajja okukulembera okujjako nga munyiikivu nnyo byonna n'agattagatta nga ye buli mulundi yabeera waggulu kakati ku nkomerero ya taamu eno twalonzeemu abaana 4 era lwakwambadde bizemu abazadde banaagenda ku WhatsApp group ngenda bateerayo abaana abo 4 tunoonya mitwalo gyo 10 egijjuliriza okweza school fees z'abalala ezo ssomero lyali kusasulidde singa omwana wo ajja nga yafunye ripooti ng'ekifo kye kyawakuna oyo tuba tumuwa emitwalo 10 tajja gisasula era bwe nagenda okikubisaamu nga sente no nyingi kuba baba abaana 28 okuva ku P1 okutuuka ku P7 jamu abantu bana kakati kubisa emirundi 7 ofuna mmeka 28 nze miliyoni 2.8 ezo zo essomero lisasulidde abaana abo kakati ate awo tetwakomyawo taamu ejja ndowooza twagala kikola na ku mukolo kwennyini wajja kubaayo akalulu akanaazannyibwa mwaba abaana aba 28 tugenda kuteekawo akalulu ate era mu buyiiya bwange mujja kuba nga temukalaba kajja kubeera local made naye nga tekajja banyumira tulondemu abaana 2 naye anaasooka okulondebwa oyo agenda kufuna emitwalo 5 ezo ngogaba zaki za cash ati nga zaki kuddiza kati kyanegabula kwe kuddiza okwo kuddiza omwana akalulu kagenda kulondebwa ku olwo olunaku tubalonda mu baana 28 kati obubonero bw'omwana omanyi bwe tuba tugenda mu bululu oyinza okugamba nti gula tiketi ekusuule mu kalulu kakati wano si kugula tiketi ekutwala mu kalulu naye kupafominga bulungi osobola okubeerako abo 28 abagenda okufuna emitwalo 5 bw'oba nga gwe asoose okulondebwa then anaddako okulondebwa ajja kufuna emitwalo 2 zo za kaashi bazifunirawo kwolwo zibeera mu bbaasa kati omuzadde n'asalawo n'agamba omwana wange abaye talina uniform omwana wange abaye talina ngatto naye omwana wange ono era waliwo ku mukutu gwa watisaawo nagamba nti omwana oyinza okugamba kamukolere omudaala gw'enseenene kuba nazo za ttunzi omutandikiro ka bizinensi ku mitwalo gye 5 oyinza okugamba kale kateekerawo akayumba k'obumyu ka mitwalo 15 then emitwalo 45 agasigadde mugulemu obumyu omwana atandika okuyingira entrepreneurship mu gino sente essomero limuwadde setwagala tulizibawo ate muzijajaami muzikolemu ebyomugaso asoma
ate waliyo ka business already akakuyambako omuzadde. Kati ate ekikwewuunyisa nti tekigenda kukoma taamu eno, ne taamu ey'okubiri tujja kubaako be tulonda abana. Ogenda kukikola bw'otyo. Ne taamu ey'okusatu tujja kubaako be tulonda abana. Abasukkulu mu buli kibiina, naye bw'omala bakubisaamu abana bawera abana 28 kuba 4 times 7 ekola 28. Kakati gye mitwalo ze milioni 2.8 buli taamu, eyo discount eri ku fees. Then wabeerawo emitwalo 7 buli era taamu ez'ababiri balondeddwa mu kalulu. Ekyo kigenda kukola emyaka ng'egyo ng'ebi n'omwaka ogujja. Kati gwe oba azaala omwana wo ng'ali eyo ng'omumanyi mwana mugeza agenda kuwangiza ssente azifuna buli mulundi. Kasita aba nga tasingibwa mu kibiina mwali asobola okuwangula mu guno omwaka n'awangula ogujja n'awangula naguli, ne tulina average ekisinga obukulu agenda be ssente azifuna abajja zifuna. Era naffe tujja mulanga ne mu bantu ono ye baaba buli mulundi yabadde ajja afuna ssente ezo. Bw'abanga ali mu kyamukaaga kitegeeza nti ne sekendi tuba tugimukwatiddeko okumusasulira. ng'ali mu kyamukaaga. Gy'emyaka 25 gye tubadde mu nsiike ey'ebyenjigiriza. Twagala tukikole bwe tuti mukama wange. Tweyanze subscribinga omupya obanga oli mupya. Simanyi subscription like abazadde baffe bakya naye bambi subscribing kuba waliwo abalaba bangi. Ndowooza beetaaga mukulu Kalesuubula abantu bano balagirire basubscribing. Omanye ebintu bino bya luzungu n'ekigambo subscribing n'okyogera obwogezi omuntu yeeruma olulimi tekiyo mu Luganda. Gyekiri mu Luganda twakiganda wazamba okusubscribe. Tuli kya luzungu era kisigaddeyo obanga yeewandiisizza wewandiise. Ogenda ku simu yo n'onyiga wali YouTube. Onyiga wali YouTube. Smartphone ezisinga ziri mu YouTube ka app ako. Kafaana katya app ako kaliko app ako kati kankakulage keeko. App keeko kolabaawo. Kati bw'olaba ka app ako kanyigeemu ko kennyini. Kati bw'omala okanyigamu tekajja kuleeterawo nti oba Sheehan, wabula gwe wandiikamu wali awali search wandiikamu nti Sheehan Primary School. Tewandiika mu Sheehan Standard Day and Boarding Primary School. Ebyo twalabanga bingi tugamba Sheehan Primary School. Ate ekyo kyennyini era wekiri ne ku Facebook era nawoteeka mutesi Sheehan Primary School. Ne ku TikTok ogenda kukola kyekimu oteekemu Sheehan Primary School. Ne ku Instagram ojja teekamu Sheehan Primary School. Ezo konti zaffe za TikTok ne Instagram kyemanyi next week tugenda batuzirina bulungi nnyo. Kati wetudda ku YouTube no subscribing. N'okusubscribing otuukawo otya okunyiga akantu ako. Subscription kitegeeza nti weeyunze weewandiisizza ku kintu ekyo. Oli memba okuuse memba wa Sheehan. Kyopalaba nti tukwegayirira bwegayiza okuuka memba ati otya kikwanguyira nti buli we tukola vidiyo wano okufuna oyanguyirwa nti omanya director ataddeyo Sheehan etaddeyo vidiyo bakumanyisa. Bali aba YouTube bakutegeeza nti memba munnaffe wali akapya waliyo akapya n'otakafuna nga kayiseeko. Kakati awo oginyiza omala n'onyigamu Sheehan Primary School era kati ejja kuleeta YouTube ya Sheehan. Kati awo okanyige ate tokoma kukunyiga okumanya obubaka bonna waliwo akada akajjako. Kati nyiga akada ako bakugambe all notification okitegeera. Kati nyiga ku kali akaliko notification zonna oba all notification. Kati notification kiki? Notification bwe bubaka obukumanyisa ndoza butuyinza okutegeeza Sheehan bw'eteekayo bw'eti kati nga baleeta message eyo bo nga bakumanyisa yeyo notification. Otegeezebwa nti waliyo akazze, otegeezebwa nti waliwo eyavuddeko, otegeezebwa nti waliwo eyeeyunze. That is notification. Kati bw'omala okunyiga akantu ako kubanga tojja kumanya bw'onaba tonyize ka notification beera ako tojja kumanya nti Sheehan etaddeyo. Kati kyokola onyiga notification. Ate mwana nti wekiri ne ku Facebook nako kwekaleera okanyiga ka notification yako, ne ku TikTok
ne ku Instagram kasito following oba no subscribing. So kati tukusaba bw'onyiga akantu ako ka subscription bw'okanyiga bwe pa ng'onyiga all ng'osirika kitegeeza buli kye tuteekayo buli bubaka bwonna ate naddala ndowooza bali abayizi bo bano ab'emyaka 25 abo abaasooka gurupu gy'ogamba ebya OBs and OGs abo beetaaga ate bo bwe tusookamu bonna generation yonna ffenna tulina smartphone ffenna tulina smartphone abaana gye bali Juba bali Dubai bali mu nsi mwonna muno basaasa naye nga batulabira ku gundi batambula hano waliwo vidiyo zaffe zitambula neneebuuza subscription ntono ate zitambula ate nga abaana nga baziraba ne bazimalako so kyebigoba beebo abaana benyi naye subscription tekutenda kutwalako data mukama wange omuzadde omuyizi omanyi abamu batya ne bagamba nti kati bwe subscribinga data wange atage aba agenzeyo ku vidiyo kitegeeza era kyekimu kyajja okukola ngera bw'okozesa vidiyo ye ero n'ogiraba era kyekimu ky'osigaza butono era bw'obikula WhatsApp nga bw'ogenda mu WhatsApp bw'oti era kintu kyennyini ky'okola waliire ku YouTube budde butono nnyo tekaba kangi musubscribinge tulabe nga gundi yaffe namba yaffe eyongera okulinnya ate naffe tusobole okuba bategeeza biki ebifa eno kubanga twagala okuwulizinganya ate namwe mutuweereza obubaka kiki kyemwandyetaaze mutuwe ebibuuzo kiki kyemwagala ng'omuzadde aliyo naye ayagala okumanya naye kaakati singa mukola bwe muti ne bwe muti omuzadde gy'oliyo naye nosobola okugenda ng'amazima amatuufu era mukulu kalyesuubula abazadde olumu bagenda gamba balinze mu miitingi balinze nja bagamba mu miitingi lwaki otulina mu miitingi olw'okuba olinawo olwo oli bize wano ffe eno miitingi yaffe tujja kumanya nakyogeddeko naye sisuubira ntulina nnyo ebyetaaga ennyo okutetegereza mbu kugundi naye ntutegeeze tukubaganye ebirowoozo tweyanzenge mu episode yaffe eddako mukulu w'essomero era agenda kutubuulira ndowooza tugenda kwogera ku kyabayizi enneeyisa y'abayizi nga bali mu holiday enneeyisa y'abayizi n'abazadde engeri gye balina oyisaamu abayizi mu holiday oba mu luwummula lwe bafuna oluwummula lubeera lutono naye lwetaaga okuyigiriza ojja kutusomesaamu engeri gye tulina okukwatamu abayizi n'abazadde engeri gye balina okukwatamu abaana baabwe mu luwummula akuume atakumira mpeera weewaawo zeekalisitulwasawusa kabaka wa Buganda nange nze Joseph Kizito editicha wa Shehan Standard Day and Boarding Primary School tubeebaza okubeera nga mutulaba mubeere bulungi gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.